abantu baleme kusaba kuteekebwa mu gurupu eno ebyakajanja. Ffe twava mu bintu by'okwegezaamu. Era ne mu lubiri omuntu ajjamu nti nzize kunkolako nga zze kwegezaamu tumulaba. Ffe tukola lubaale yakkona. Ffe tukola lubaale yagaana. Ffe tukola lubaale eyalemerera. Era ffe buli muntu alinnya mu lubiri, mirimu gyange tegitambula biki mbadde nsabayo ku ddagala, naye ng'ate olaba nti koozi lwaki ekyo kiri bwe kityo, lubaale ya musumbuwa. N'omugamba olina kutereeza lubaale n'agamba mbadde sinnaba kweteekateeka, tetuliira ddala ssente ye wadde 10. Era obujulizi we buli ku bantu ab'enjawulo abazzeeko mu lubiri. Mirimu gyange tegitambula tebiki, bandoga bakola batya, ndi mulwadde kino bwe kiti. N'omugamba koozi yabyo byonna ffe kye tulabye, ejjembe likuluma oba omuzimu gwa jjajjaawo gukubanja, n'agamba mbadde sinnaba kubeera mwetegefu kukola kintu ekyo. Naye ng'ate ggwe olaba ebiseera bye byamuyitako dda, oluusi n'emyaka gigenderedde. Muntu ali myaka 4, myaka 35 n'agga sinnaba kubeera mwetegefu, naye mbadde nkusabayo ku ddagala. Ebyo twabigoba mu lubiri. Ffe tukola koozi ate tutunuulira emyaka gyo ne tulaba nti lubaale omulimbyelimbye ebbanga, otambudde ku basawo abamu bayise n'ababbi, ogabanzibako ssente zange abasawo tebakola. Ate naffe omala ogambe nti abasawo tebakola, ne Wamulangira natuukayo nagaana okutereera. Ebyo twabigoba. Bwe tunaba tunaakola ku muntu tusinziira ne ku myaka gy'alina. Oli myaka 45, myaka 5, myaka 35, 37, era okyatugamba nti nsaba bampummulizeeko lubaale nja mukola paka ddi. Oli myaka 4, nsaba kunnyamba, ensonga zino nja zikola ngera neeteekateeka biki, naye ng'ate bikuluma tukulaba ebiseera byayitako. Abantu abo bonna tuzze tubagoba, tetwagala bantu bakwegezaamu. Omuntu eyeegezaamu tatukyalira, omuntu ayagala okumuweweerezaako ewaffe talinnyayo, tatukyalira. Abantu abasaba okuteekebwa ku gurupu eno, yingira gurupu eno nga weekakasa nti nzize noonya Mulangira ne kulasiti nja musisinkana, ye muntu ffe gwe tumanyi. Ffe byaffe si bya bujanja na kwegezaamu. Toyingira gurupu eno nga tomaleeko nayo. Omuntu ayingira gurupu eno n'anyiga lefuti, tumukyayira ddala, kubanga oluusi temusobola kumanya oba yali mulungi oba nedda. Era singa aba agezezzaako nagako ennonye Mulangira mu lubiri, abo tubagobye emirundi mingi, kumpi buli lunaku tugoba abantu abawerera ddala 4, naye nga tategedde lwaki omugobye. Yingira gurupu eno nga weekakasa, era bwe kuba kukyaliko abaliko nga bajja nga kaali kalooto kamu akamuleeseeko, nyiga lefuti nga bukyali. Kaali kalooto kamu awulira ebimulumaaluma naye ng'akyali muzannyo. Gake ngende ku gurupu banziremu ekirooto kyange, naye ng'ekirooto kirinze wiiki tebakikuddamu. Era ng'oli musunguwavu weebuuza lwaki tebanziramu. Mulimu abantu ab'obujanja, n'akugira mu inbox ne wano ku gurupu, kirooto kyange kino ng'ali ku sipiidi. Oluusi n'alaba nga tebamuddamu, n'anyiiga n'agala era kati nze bukyanga nnyingira gurupu, Mulangira nsobedde ebyange tabyanukula. Kakasa ng'oyingidde gurupu eno ng'oli muntu mukulu. Ffe tutambula n'abantu bakulu, tutambula n'abantu baagala kutereeza ekyo, tutambula n'abantu baasala leerwe, tutambula n'abantu abeetamwa, tutambula n'abantu abakyayibwa, abaakoma, abalina lubaale yabasobera, abalina lubaale abatabudde nga tebamutegeera ng'ali siriasi ayagala kutereeza lubaale. Kati kino tukibagambye, odiyo eno nsaba mugiwe oba bammemba, ate ndowooza kwe bali bawuliriza bakitegeere. Omuntu yajja nti nzize nina ebintu by'endoota sibitegeera, naye nga yeebuuza bwebuuza, ngeri y'akatijjo, ngeri y'akajanja, okitegedde. Abantu bwe batyo, gurupu eno nyiga lefuti nga bukyali. Kuno tutambula n'abantu bagumiikiriza okuva lwe twategeera lubaale ono nti alwawo atwala akaseera, abantu tebakyatupakusa.
waakiri ate tojjira ddala ku guruupu kuno, oba bw'oba ovaako ow'ensonga ogambe nti olw'ensonga bweziti ne bweziti ndi bize ennaku zino mbadde nsaba kuddako ku bbali, era abantu abo bawandiikibwa era bwe basaba okudda bakomawo. Ensonga giwe ogambe nti ndi bize, bakama bange bansikasika, biki sikyafuna budde bwa ssimu, oba nina omulimu gwendagako ngenda kuba sisobola kufuna budde bwa ssimu, bannaaye mbadde nsaba kudda ku bbali. Awo ne bakuggyamu bujja. Abantu bwe batera bawandiikibwa era banootingibwa, era asigala oluggi lwe luggule ne mu inbox zaffe asigala oluggi lwe luggule. Bano abantu abanyiga lefuti watali nsonga babulookingibwa okuviira ddala mu inbox yange ne ba admin ab'enjawulo bonna tubasaba okubabulookingira ddala, ate n'okuwandiikibwa mu kitabo. Tulina ekitabo eky'abantu abatuwa obuyambi, ekyo weekiri, era bawandiikibwa, era omuntu okujja naga nti nvudde ku guruupu, tuddayo mu kitabo kiri ne tutunula, omuntu ono yatuwaayo omutwalo, oli twateekayo omulanga n'atuwaayo 50 biki. Awo wonna tubalina, era bwe batuuka mu lubiri oluba okutuuka tusooka kumwebaza ku ekyo kye yakola. Abantu abanyiga lefuti ewatali nsonga bonna tulina ekitabo ky'abantu abanyiga lefuti, era abantu abo abasinga obungi tuzze tubeegobako. Oyo taba siriyaasi, oba siriyaasi akali bakendo bakalabira ku mukonda ku matandika, oba siriyaasi butandikira ku guruupu. Omuntu aneetereeza ebiseera ebisinga obungi n'omutwalo gwa ddata tegumuluma, kubanga aba abonyeebonye ebbanga, aba afiiriddwa nnyo, aba akoleredde nnyo ekintu ky'oluusi obutatereera. Azze asasanya ssente, lubaale yagaana. Twagala baakoma, twagala muntu alina lubaale ng'amutambuza yagaana, twagala lubaale yakona, twagala lubaale omuntu nga yasoberwa, omuntu yakyayibwa, omuntu yasigala mu bbanga, omuntu eyeenyiwa, omuntu eyeenyiyiddwa. Ffe ye muntu gwe twagala nga ensonga zaagaana, lubaale yagaana, nga butuufu lubaale yakusobera omutambuza yagaana. Ffe bantu be twagala. Bano abantu abakyatambula ate biki okitegedde, oluusi n'omukolerako omwezi gumu, oluusi takuwadde bugumiikiriza, oluusi tateredde. Abo tetubaagalira ddala. Twagala lubaale omuntu nga omutima gwe gwagala kutuuza nniya kutereeza ekyo, era abantu abo tubalabira ne ku guruupu kuno. Noga omuntu ono ebbanga lyamaze ku guruupu kuno kuliko abantu ku guruupu nga ye takyawa bubaka, nga ye kwali abantu bwe batyo be twagala, ng'ali na mukamuuli kwe bali bammemba kuno, ng'ali na mukamuuli atutta omwaka mulamba, oba osomesezza oba tosomesezza, oba omaze mwezi tosomesa biki, yakuuma ekifo, yakuuma ekyo kwe bali. Ate abantu abo si basiru, era abantu abo singa bejjayo ne babuuza ku bantu beetaaga okkubirwa mu ngalo. Abantu abo ne bwali baakusanze ng'akusanze ku gurawundi, obeera omanyi bumanya nti ono omusajja oba omukazi azze kutereeza lubaale. Okitegedde? Bano abantu abanyiga lefuti, ate olumala okunyiga lefuti ng'akudda mu inbox, wamma olaba ba adimini bo bansobedde, ba lugezigezi, biki abamanyi ngenda muwaana. Abo abantu bwe batyabo ne mu lubiri batusumbuye nnyo. Oli najja asanze olubiri luteredde bulungi, alusanzemu abakulembeze baalwo, n'atandika okuloopera obusongasonga. Ate bwe nagenze wannabuzaana akola ku kyogo, yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati, abantu ba wano bantabudde biki, ate ng'abasanzeewo mutambula n'abakulembeze abasanzeewo mupya wa nnaku 3, ate ye n'atandika okukwata mistake basanzeewo. Abantu bwe batyo abalutontondo, abatagambwako, abatabuulirirwa, bannantabuulirirwa, ba busungusungu, bayombiyombi, biki. Nze abo sikolagana nabo. Era omuntu anyiga lefuti nga tawadde ensonga, era amannya gonna nga kuŋŋanya ne ngateeka mu kitabo. Omuntu yenna okuŋŋamba ng'ayingira wankaaki, kubanga kugombolola abantu kwe basooka okuwandiikibwa, ng'ayingira wankaaki, ne mmanya nti gundi yali ku wankaaki, mala kujja kutunula mu kitabo omuntu oyo ebbanga lye ntambudde naye, kubanga abantu otuuka ku wankaaki agamba nvudde ku guruupu y'okumanya n'okutegeera. Ennamba esinga obungi abamu atuuka ku wankaaki mu kuwandiika erinnya naga nvudde ku guruupu y'okumanya n'okutegeera. Era olukitegeera nga ngenda mu kitabo nga nkebera amannya bulungi nnyo. Bw'aba yanyiga lefuti ewataali nsonga mba sijja musobola. Era abantu abasinga mbagoba, tasulawo wadde olunaku olumu wadde okusiibawo.
tamuga ensonga ezo sijja zisobola ensonga ezo olina zitwala gindi tiye gindi ludda wate mbadde nzigiridde wano mbadde ndoota wano mutima gumberamu ekintu ekigamba watakugumiikiririza luli era omuntu oyo tojja kusobola nsonga ze ajja kugamba wamubba genda okulanga omulagirira gendako mu lusozi egindi wekibwoti ne bwoti bajja kusobola ensonga naye ensonga ezo okusinziirako oyo olubaala akuluma oyo mu lubiri wano ayinza obutatereererawo ate ayinza okukaka omukolako n'olwekyo ffe tukola ku bantu bakuze tukola ku bantu bali siriyasi muntu ayinza okuba ali ku mawanga naye nga lubaala amulumidde ebbanga ng'ali ku mawanga mbabuulira mazima omukutu guno tegumuguyingizaako kajanja nze tebanneegezaamu oba kuyita kwegezaamu tebanneegerezaamu nze tebangezesa nze sigezesebwa ate tetunoonya bantu twagala bali siriyasi oba omukutu gubadde oba guliko abantu 100 oba tumaze wiiki tetusomesa naye ng'olina essuubi nti ndituukako ku gulawundi nkubuulira mazima tebatugezesa era tetukola ku bantu bapakufu kino kyemulaba ku gurupu era bwe kiri ne ku bantu betukolako abantu bonna bayayaana okubawa obudde abantu bonna bayayaana okukolebwako omuntu bwampita ewuwe bwe mba sinaggusa kyandeese sisobola kudda mu lubiri omuntu ali mu lubiri ne bwankubira ng'alina obukadde 4 oba 5 oba kakadde nze sigoberera ssente nze siyayaanira ssente ate nga sirina eri abantu abatudde mu nsonga zino nga bagagga bavundu nze siri mugagga era sirina bwe mba nazze mu maka gammwe ng'ekindeese kya nnaku 4 n'essimu njijjako sifuna muntu ankubira ekyo mukirabire ne ku gurupu wano bwe mba nagenze ewantu oba nga twagenze mu lutabaalo sigatta bintu bibiri sisobola kujja ku gurupu kusomesa sisobola omuntu ne bwankubira ng'atuuse mu lubiri n'agamba mulangira bulijjo nkunoonya nga mu mutima nkimanya alabika alina ssente oba kakadde oba bukadde 2 sisobola nga ngenze mu maka g'omuntu nga ekyantutte ennaku ziri 4 oba 3 oba 2 mala zimaliriza okuvaawo ono azze mu lubiri oba tasobodde gumiikiriza atambule agende era mugamba ntulina gye tuli tukomawo lwakuna bw'aba takisobola ng'agenda sisobola kuvuga mmotoka nendekawo wantu we nnalaze nga nabaze ennaku 2 nga waliwo omuntu azze mu lubiri nga mugagga era abantu abamu abatambula nga balowooza nti asobola okukozesa ssente n'ayisa abalala bonna mbasaasidde ewaffe si kyekyo era abantu bangi nnyo bandozezzaako bakirabye bangi bandozezzaako tetuliiko omugagga na mwavu omwavu waba yatudde nga nateesezza naye nga ntutte ennaku 4 ewuwe nga mwavu tayina oluusi teyatuwadde wadde n'ekikumi naye nga twakkiriza nga tugenda mu maka ge oba byabalongo oba byakuzimba kasubi oba byaki oba genda kutunula mu bintu byayina naye nga ennaku twazibaze nti ennaku ziri 2 nga mwavu talina kye yatuwadde mu lubiri ne mujjamu omuntu nga mugagga nga mumanyi nti mugagga oli ayinza okujja naga nvudde mu Amerika okitegedde suwaddiru nga ssente azirina teri muntu anzija ku ekyo kye mba ngenzeeko mu lubiri lwaffe tukola ku muntu kyenkanyi mu maaso ga Mukama Katonda abantu ffenna twenkana era tuli baana oli tasobola kujja na ssente nagaa nti ngenda muwa ssente asooke ankoleko ŋŋende oli ne bwajja nga apakuka atya nti ŋŋenda Bulaaya ŋŋenda kwosa nkya ekikuleese ng'ogenda kwosa nkya kiki mpa obudde ne bwojja n'akakadde nga kali ku suwaddiru ng'osanze waliwo abantu 4 bengenda okusisinkana nga mu bo mulimu abaavu bannakunkunye dda sisobola era abantu abasinga bajjawo n'asanga ng'alina abantu bakusanze nabo n'atambula n'agenda nagaa nti nzize mbadde ku bwangu biki n'omugaayo ekale ojja kudda siriyasi eyo y'enkola yange etagenda kunzigibwako omuntu ayingira guruupu kakasa ng'oyingidde guruupu kino kiringa kyombo kiringa kiyumba eno baasi kasita ogiyingiramu beera ng'omanyi nti eno baasi gye nnyingiddemu ndi siriyasi Lubaale yagaana abantu abeegezaamu toyingira baasi
nze sikola ku bantu beegezaamu, sikola ku bantu sikola abatali siriyaasi. Ffe bbaasi eyaffe ekola ku Lubaale yakona, eyagaana abantu abatannakakasa bulungi, abatannekakasa bulungi, abatannaba kubeera siriyaasi kwenoonyerezaako. Tonneeyungako. Oba oli mwavu oba oli mugagga, njagala muntu ayingira bbaasi eno ng'ensonga zino zaagaana, nga mu butuufu wazitambuza zaagaana. Nze njagala omuntu gwe nnaatunuulira ng'ensonga zaagaana akulajjanira g'entambudde wano nawali. Obubbi bubuteeka ku basawo, ekintu ekitali kituufu, kuba omusawo akola ekyo kyennyini ekikututteyo. Naye ng'okimanyi nti otambudde Lubaale yagaana, nze njagala otuuke mu maaso gange nkugambe mpa emyezi 4 nja mutereeza. Nze bwentyo yenkola yange. Nze nkola kumalawo ekyo ekyagaana. Mpa emyezi 4 nja mutereeza. Mpa emyezi 6. Okitegedde? Mpa emyezi 6 nja mutereeza. Mpa emyezi 7 nze nja kutereeza. Abeera tannaba kukisobola. Nze era abantu bangi nnyo sibakolako, abantu bangi nnyo mbagoba, era abantu bangi nnyo mu lubiri tebajjeemu kalungi. Bangi bano abantu abajja nzize ndi ku bwangu biki kino kinsumbuwa ne kino. N'otunuulira kkoozi n'olaba ng'ekimwenjezeza ku basawo bonna, omusawo teyamuwa budde. Omusawo yagoberera ssente n'amuggyako ssente n'atanoonya kkoozi kweva. Nze nnoonya kkoozi. Lwaki kino kiri bwe kiti ne bwe kiti? Bwe nkugamba kkoozi eyo ne nkuga kkoozi negenda kutwala emyezi 3 n'otampuliriza, nzize mbagoba bugobi. Era abantu nzize mbagoba ku guruupu kuno, era n'abantu bonna banyiga lefuti. Abo mba nkimanyi nti sirisobola mukolako era sijja mukolako, simugumiikiriza. Watagumiikiririza wano era omuntu oyo sirimusobola. Era abantu abasinga abakulembeza ekigambo ekigamba nvudde kumanya n'okutegeera. Mala kebera mu kitabo. Yaliko ko n'avaako, omuntu oyo mba sijja musobola era mba sijja mukolako. Ke kabonero akalaga nti ffe tetunoonya bantu, sinoonya bantu. Okusomesa kuno twakuteekawo okusomesa bwannakyewa, okutaaliko kusasulira, okusomesa ensi, okusomesa omuntu oba muweereza audio naye nga teriimu nnamba ya ssimu, teriimu nti nsangibwa wano. Mutukwate bulungi, muleme tukwata bubi. Guruupu okugibeeramu si kifuba. Guruupu okugibeeramu kwesalirawo. Guruupu okugibeeramu kwesalirawo, kubanga teri muntu gwe tusomesa tusiikira kawande nti tusangibwa wano. Teri muntu gwe tukuutira kadingidi ntusangibwa wano. Oli ne bwakusanga ku guruupu nakugamba nze nsobola, oyo Mulangira tasobola, byonna twabagamba tebiina buzibu. Oli ne bwakusanga ku guruupu nakugamba nti ensonga nja gikolako gy'olooseeko, oba Mulangira tasobola oba asobola oba biki, byonna omuntu twabagamba omuntu atambule paka omuntu lwanaazuula, oba omuntu lwaneenoonya, oba omuntu lwaneezuula ekyo kyennyini ekimusumbuwa. Oli ne bwakusanga ku guruupu kuno totyanga, teweetyanga. Ate ne bw'obanga owanga bubaka w'obubaka nga ombuulira ti nineewo omusawo gye ntambuliza ensonga naye naloose ekintu bwe kiti ne bwe kiti. Twabagamba tujja bawabulanga mu buli ango. Nze ndi muntu mugatta, nze ndi mugatta ataboola tasosola, wadde musawo yenna ng'alina waatudde tulwana bulwanya abasawo abo babeereko ne kye bamanya oluusi n'obukugu. Ndi muntu mugatta mutima gwange lwakuba temukimanyi. Omuntu yenna ng'olina w'otambuliza ensonga mbuulira. W'obubaka bw'oba owa bubaka gamba nina olubiri gye nintambuza ensonga naye naloose nga bula ennyama era nja kuwa amagezi. Nina omusawo gwe ndoota, musawo wa kinnansi gwe ndoota, era nja kuwa amagezi nkugambe lwaki omuloota, tuukayo olabe. Era tusiba tubagamba oba omulina omusawo gw'ota jjajjawo aba akyamwagala, aba akyalina akasonga kayagala akutambulize. Muleke kwekweka mu maaso gange. Mu maaso gange ndi musajja mugatta, ndi musajja akuwabulira gy'oli gy'otambuliza ensonga, ndi musajja atasobola kugamba gy'otambuliza nsonga nti vaayo nze nsobola, era sikikolangako. Era abantu be nnali nzizeemu obubaka bwabwe abaali banneebuuzizzaako obujulizi babuwa. Ndi muntu gw'ogamba nti nineewo omusawo gye ndi, nina olubiri lwe ndimu, nina obukkiro bwe ndimu, naye Mulangira naloose bwe nti ne bwe nti. Siina muntu gwe nnali ŋŋambyeko nti eyo vaayo. Siina muntu gwe nnali ŋŋambyeko nti abo abaana boolota nze njo bakolako. Siina muntu gwe nnali ŋŋambyeko nti ensonga nze njo gikola eyo, sooka oveeyo, sooka oggyeko eno. No, ndi muntu mugatta, njagala munkwate bulungi mugatta. Era omuntu ne bw'obeera ku guruupu kuno oba musawo, kubanga guruupu eno eriko abantu bangi, eriko n'abasawo, okitegedde, oba musawo
nga muli ku group kuno nakugamba olabe ekyo kirooto kye waloose ensonga nja gikola. Tewali kigaanibwa, tuukayo bakukoleko. Bwakukolako n'akutuukiriza ayizulu, bwakutuukako ne kigaana era ng'oyongera okunoonya okumanya, ng'oyongera okusaba ennyo okunoonya okumanya. N'olwekyo ekyo bwe kiri. Naye nze mbagamba bwe nti omuntu annoonya ng'alina essuubi ly'okunnoonya, gumiikiriza kuviira ddala wano mu bbaasi gy'olimu ku guruupu. Omuntu amanyi ng'olina essuubi ng'era ogamba oba mwaka gujja oba myaka giri ndisanga omusajja ono, tandikirawo okubeera omugumiikiriza n'okubeera omusiru. Okitegedde? Nze engeri gye ntereezaamu Lubaale endala ate nga nkikakasa nze njagala Lubaale yakona, Lubaale yalema. Kansubire nti mutegedde bulungi. Weewaawo bweza nnyo, bweza ddala.